Oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli. Bokati TV. Okyali ku Bokati TV olunaku olwaleero nze Sula Ssenyonga mpozi ate amawulire agakafuluma agajja kati agalaga nga mpozi embeera ya muyimbi Big Eye bwegenze nga eterera oluvannyuma lw'okubeera mpozi ng'akubwa obucupa kuva ku show ya Spice Diana wali eri ku Freedom City n'atwalibwa n'abeerako ku kitanda nga pressure erinnye emukubye naye agenza stabilizinga wabula ekibiina kya Big Music omwami ono kyakulembera mwami Mayanja Big Eye kivuddeyo ne kigamba tebagenda kukola concert yaabwe ey'omulundi ogwokuna jukira naye abadde akola concerts buli mwaka donti omwaka oguwedde teyakola ne kati n'ey'omwaka guno bagamba nti concert yaabwe ey'omulundi ogwokuna tebagenda kubeera nga bagikola olw'ensonga nti waliwo omuyaga mungi nnyo era abalabi beemaze okubeera mpozi nga beetemamu olw'omuyaga oguliwo ogw'ebyobufuzi kati Big Eye kigambibwa mbu anenyezebwa olw'okubeera mpozi omuwagizi w'NRM kati bw'abanga muwagizi w'NRM ate nga waliwo batali bawagizi b'NRM n'abeera mpozi nga ayeekengedde nti osanga ne show ye concert ye bandi mulumbayo ne bamukuba asigalidde kubeera mpozi ng'akola shows zokka eziriko abayimbi nga b'NRM oba concerts nga mikolo gya NRM yiwe asigalidde okubeera nga abikola bino ebirala tagenda kubeera mpozi omwaka guno ng'akola concert ye ey'omulundi ogwokuna bakyaziyimiriza mpaka ng'omuyaga gumaze okukola ki okutereera simanyi lwaki abantu beekwasa nnyo Bobi Wine Abebe Kulu yali ku TV n'agamba Bobi Wine n'abantu be babisetinga naye ngenda kuwa mpozi ebivulu ebize bihappeninga nga mwami Kyagulanyi muyite Bobi Wine nga tali mu ggwanga katutandikire ku kivulu kye baakubirako Big Eye yennyini ekivulu ekyasookera ddala kyali wano ekyali ku museum ekya NBS ekivulu ekyo mwami Kyagulanyi teyali Kampala mwami Kyagulanyi yali mu America ekivulu kye baakubirako kusaasira obucupa ne Jennifer Fulfiga mwami Kyagulanyi muyite Bobi Wine era still yali akyali mu America ng'agenze mpozi ku spending eyo Christmas holidays ne family ye the same applies ku show ku baakubidde mwami Mayanja muyite Big Eye eyo ku Freedom City era mwami Kyagulanyi tiyabadde mu Uganda yabadde ali Jamaica kati simanyi abagamba nti oba ebintu bino abimanyi aduumirira bweru waggwanga alina limoti tumuyite bano nti nzija nembalula bubaluzi nze nno mbadde nsuubira nti ebintu ebimu abantu abamu beekubya emiggo nga baagadde genda oyimba omuziki gwo weewala ebyobufuzi obyogerako ku stage kubanga abasinga tebabyagala waliwo abasobola okubyogerako ne basigala nga kubanga nzijukira waliwo abantu bosobola okugamba nti yekale osobola omwogerako ne batakukuba okugeza Victor Kamenyo yalinnya ku stage nakuba omuziki gwe ne gugaana omuziki bwe gwagaana n'asalawo ayimbe mu kyalenga era yavaawo ng'abantu banyumiddwa naye kati ojja n'ogamba mbu otandikirewo gambe mu nzite temugezesa abantu abo bajja kubatta ate nga mulina famire ez'okulabirira mulina abantu ab'okulabirira temubagezesa abo abantu tebalina kyakufiirwa ekyokubiri temubanyoma kubanga babeera basasudde ssente ez'okuyingira tova ku Bokati TV nze Sula Ssenyonga Oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV